tali mu Olympics naye nga baadde balobinga okola nti nagwo gattibwa mu Olympics Games. So mu Olympics Games ezasembyeyo karati bamuwa chance okubeera nti showcasinga. It was like a demonstration performance. It was real competition naye baali bashowcase balabe how can it fit into the Olympics Games. Kiki bayinza okwadvising what can be adjusted okukola nti nagwo kusobola okufittinga mu Olympics. So tusuubira nti maybe next Olympics tunabanga tuyiseewo nga basobola okutukkiriza okuba nti we can perform and one of the joining emizannyo emirala nga bagigenda mu maaso. Alright, kati be baana bano betulaba ebifaananyi ebyo byaba sensei mwanje abo baana abato kwa running programs ez'enjawulo. Kat for example kati eyo dojo ye Makerere mu holiday running programs ez'abaana abato kuba mu budde bw'amasomero kibakalubira ku training. So mu holidays running programs ezo ate abamu baatu basobodde kujja Makerere by instructors ab'enjawulo basobola okutambula ne basanga ewaabwe training within the confines of their homes okusinziira ku muzadde ye nga bw'abakoze eki. Okay, alaba Dream TV nkujjukizaako nti namba gyolaba ku screen 0726 akoyinza okuba nga oyisa obubaka bonna bonna. Oyinza okuba naawe oyagala okwegattako Gojukai oyagala omuyige Gojukai Karate Association. Nade nnyonnyola ku nsonga eri eya sport ne art. Kakati art yalimu tugambe nti gwe musingi sport kwasinziira. Nga tetunaba kwogera ku sport tusooka ne tudeveloping art. Kyoba kyemuyitanga kyemulaba from the nga mu references nemula nti tukimanyi mu Bajapani mu China. It is part of their tradition or their culture. So they extract it cutting off with tuina ekigo gombya nti ekigo nga tekinywa kufuuka sport kyasooka ne kibeeranga it is an art. Kakati sport ejja luvannyuma art yesooka so osooka kunyikiza art then olyoko ojjako part ya sport. Kirala kyembadde twagadde tukooneko abaana bano kati tubalaba oba otandise okuvitamininga nti kati ono ayinza okuba nga atambulira mu style bweti naye of course waliwo ketuli ntwayogende ku style emu Gojukai. Kati style eno Gojukai yetya kubanga waliwo okugamba kati nga tugamba boxing okozesa mikono gyokka. Kickboxing ogattamu enkokola amavivi n'emigere. Kati Gojukai style ya karate yakozesa byonna. Emikono amagulu ekigo kyemuyise ekigo naye kale ffe bwe tuba tukola mu ngeri ya njawulo so si ey'okwenywayo naye nga nakyo mwekiri. Mulimu okukasuka mulimu teke ebikonde. So bw'oba odeveloping omuntu mu style eno eya martial art eri all around eri body mental and spiritual. So byonna bitambulira wamu. So kati abazadde abaleeta abaana baabwe okuyiga style eyo nsonga ki gye baba baagala abaana babeere bannabyamizannyo mu Gojukai oba baagala self defense what? Kakati bintu bingi ebi inspiring omuzadde okuga nti omwana nka mu choosing the path eno. Ekisooka kya byonna omwana bw'oba oyagala akule nga yeesobola omubiri nga gusobola asobola okugumanejinga talina buzibu nti ate sisobola kutama bwe ndisobola bw'omutandika nga muto omubiri ogudevelopinga bulungi. Mubeeramu abalala nga bwe tulabye nti ennaku zino kiri common nnyo nti mu masomero waliyo bullying. Kati omwana wabanga talina confidence emumala so ali likely okufallinga victim of bullying. Eri physical and aleba emotional and psychological. So okuba nti ali mu training eno n'abeera mu banne nalaba nga bwe bakola amanyira n'atandika okuba nti atandika okwekkiririzaamu n'aba nga asobola okufitinga mu groups z'abantu abasinga ateebwa mu setting yonna. akayagala tubeere nga tukonako kuba kati tumaze okulaba biki omuntu byayinza okuba nga afuna mu muzannyo gwo naye ebisinga byonna bikyali individual benefit. Tulaba ng'oyinza okuba nga ogufuna naye ndowooza tuyinza okuba nga tuguteeka ku level awo tuyinza okuba nga tugufuniramu n'okusinga ku kiki tubagire tuyinza okuba nga tusuubira. Tulaba mu nsi ezasinga okuba nga zikuza omuzannyo ogwo wabaawo ne tournaments
tumanya kati tulina amasomero bago mu Kampala mu kaseera kano tulina ne association eyitwala omuzannyo guno gwa style ya gojukai omuzannyo gwa karati tuli ku level ki kiki kitugezaho kubanga tuzimba okulaba nga twongera okusaasanya bado kwa tukimayo tunakoma okwongera okusaasanya kabe tutandika ozimba tournaments akujja kubaawo nga ati esigaddeyo ffe mu basics zaffe zetulowooza naye of course ng'erina kyezza tukimanye ekintu ekirina kyekizza tekiyinza kubanga kizikira moment yonna kakati nga bwe nakugambye nti tulina aspects big art ne sport so bwe tuba tutandika omwana nga tumutandika mu art tumulaga n'omulaga nti you can end up in sport so kati mu development ye yonna ng'agenda mu maaso tumudevelopinga mu aspects zombi eya art ne sport sport already abaddewo mu ggwanga kuba bulijjo tubadde tubeeranga ne tournaments tuludde nga bwe nakuweerezaako ku WhatsApp Facebook page yaffe bw'obanga ogenzeeko n'olaba page ezebbiri mainly eya Uganda Karate Gojukai Association n'endala erina ngeri z'okuwa ku information eya Makerere University Gojukai Karate Dojo oba club so erina information yeyo obanga ojagadde osobola ogisearchinga ku Facebook ogifuna kubeera abazadde bangi abasaba programs zino bagisearchinga on Facebook ne bagifuna ne basobola okuba nti bareachinga out twina events eziri open whereby nga omuntu yenna waba avudde mu club yonna asobola okuzannya ali student oba si student then tubawo ne competitions ezibeera nga z'abayizi bokka then tubawo kati twagala kutandika programs ez'abato nga bo balabye nti tugenda tubategeka groups nyingi gye ziri so twagala tubategeke tuke ekiseera nga tulinayo tournament nga z'abato bokka mu myaka egyo bakubanga ku myaka nga 6 paka ku myaka nga 12 oba 16 so tusuubira nti that's the direction we are heading in tulabe nga tusobola kijjaawo ate twongera okuzimbirako naye nga already events gye ziri eza karate kuba ne mu university games karate mwali twali tukiiseeko ne mu World University Games yeah so university mmeka wano ezirina Gojukai Karate Gojukai Karate twali Makerere Ndege University Bositema Kyambogo University KU ne kati KU bagenda batransitinga ne bagenda mu style endala nenga basically twali tutandika ezo zonna twali twatandikira ku musingi gwa Gojukai so kati mutera okwesanga mwero ga university twekwatemu ezo university kuba ne university games era ogenda okusanga za universities ezicompeting nendala zijja pakati ne Mutesa Royal gundi yawe yali Mutesa 1 I think Royal gundi yawe kyali ntono tugeza kula tugipushinga so okuba nti naye okula mutayingira ku myaka emeka amagumba gateganna kaluba no actually ati ya karate okuyiga kwayo kuli part 2 nti omusomesa n'omuyize tekiri kugamba nti ku myaka gino kale bakuba nti kati emyaka egiri wansi w'emyaka 5 giba ne challenges zazo eziri neuromuscular coordination engeri omubiri gye gukwataganamu ne nervous system nti omwana asobola okutambula bulungi okubalansinga asobola okuyiga just kikalwa mu bukalubyo olw'ensonga nti omubiri kyosobola gukaka kwangu wakula so oba olina gugumiikiriza obudde bwagwo obutuufu so tuva kwegya emyaka 7 usually gye giri standard oga nti omwana aba atandika okubalansinga bulungi then kati mu bukulu omuntu newoba oli ku myaka 5 bw'obanga olabye noga nti njagala kutandika kuyiga kati omusomesa akuyigiriza okusinziira ku age category mwekola ki mwoli kakati waliwo misconception gye tulaba abasinga gye balowooza nti olina kubanga oli this flexible kati abasinga ye bagoba abandi balowooza nti nina kubanga nina amaanyi kati kiringa bwe tuga bw'obanga omanyi ate ku ssomero oba ono nayo ki so omusomesa alina kuyamba osobola okufuna ekyo kyotakola ki kyotalina so misconception eyo okuba nti nina kusooka nokuba n'amaanyi oba nina kuba nga ndi flexible nnyo eremesa abantu bangi okujoininga nga te bandiyagadde okujoininga so balina okumanya nti bonna nga bozze
omusomesa asobola okufuna engeri gy'asobola okukola ki okuyamba n'obaako kakati nze nina ekibuuzo ensonga ya discipline kubanga omwana ndaba omwana gw'oyigiriza kafulu amanyi nti kyeswa bwenna amusaba mukwata wano ajja kuwummulamu edakikeeza nga tazzeemu kunyega kigambo kati byonna byalina mbitwale so njagala kumanya abaana bano nga bamaze okuyiga discipline then nekirala oli amanye karati we tojja kumusanga omuga gwe kino olinga kino asooka akuga lwaki ovuma kankukube okiregere nti nayiga karati I think it knows ensonga ya discipline abakaratekas amuno gisinga ate omuntu azanya karate practicing karate bamita karateka omuntu ayiga karate amuno gisinga discipline is very essential nti oluyingira mu gundi kibasooka okugamba is discipline kimu kyovola banti era abantu abasinga balowooza nti teguliyo kubanga it is very rare okusanga omuntu ng'atraininga ng'ayina proper instruction ey'omusomesa ng'amuyigiriza ng'amugaidinga n'omusanga ng'ali mu confrontational situations bese zivaamu okulwana oba okubeera nti zivaamu cases eziri malpractices nti abantu abasinga abatraininga karate oyinza n'obutamutegeera kubanga buli kisinga ayinza okublendinga into society so discipline is very essential obudde bwonna bwonna omwana bwabeera mu dojo kuba tulina kye tuyita dojo etiquette dojo etiquette etandikira kubeera nti omwana batandika omuyigiriza nti weeyisa otya bw'otuuka ku dojo nga tonnaba nakugiyingira sooka okole bbaawo kati omuntu bw'atandika okuyiga nti ne bwe mba nga sinaba kuyingira musomesa waali nina kusooka kukola bbaawo then amanya nti oka ekiddako totrainingira wantu nga tosoose kulongoosaawo uniform erina kubanga etukula ate omuzadde si erina ogikulongooseza bwe erina ogyerongooseza kati omuzadde akuyambako obuyambi bakati tukiranyo kikozesa kati nga abaana bato bulabye bw'afunda uniform omuzadde tumugamba omwana oyo uniform temugimwoleza yajoza yagyeyoleze gwe omuzadde oba oyagadde omuyambako muyambeko obuyambi ogikole ki ogitukuze naye nga yajozeza kati kimuyigirize kuba waliwo omuzadde nga takkiriza omwana we kukola mulimu gwonna ewaka kati ffe tumuwadde chance emulaga nti ekyo yadde gwe tokimukkiriza kikola wamuteerako omukozi naye olina kyamisinga so kimuwe akiyige kubanga that is a life skill kati tugenda tuzimba bwe tutyo mpolampola mu aspects ez'enjawulo ogwe muzannyo gwa gojukai Imagine njagala omubuuza ekibuuzo nga kimu kakati kuba ndabika nange njagala njige karati kakati okuyigirizibwa kati oli ku university eyo nga instructor osomesa abayizi bokka ba university oba nange bwe mba njagadde okujja nsobola okujja n'onfunirayo session zange then ekirala ebisale nzija buzi engeri gyemanyala okwegana kwa association nzija buzi nenga mukama wange nzize oba wabawo ebisale byenjawulo ebisasulwa kakati omuntu yenna waba yagadde okuyiga karate oba yagadde okujoininga oba gojukai oba style endala naye njogera specifically ku gojukai nga bwekulaze nti tulina presence online olekisinga oli ayinza okukubira naganda alabe page yammwe nandyagadde okujoininga kati osooka n'omubuuza oli luddawa olwaza otya okumanya kugune wabawo assessment esooka kakati bwamala okuyitamu eyo usually omuntu mumwalocatinga ku club okusinziira mu kitundu mwali nga bwonna muteeka ku club ngeri wala nnyo then wajjamu kalubiriro okgenda ate amalize nga program agikoze ki kati tunoonya clubs ez'enjawulo okusinziira mu kitundu waali netumugaidinga bwetutyo nyinawo n'ekibuuzo kyo wano wagambye what is entailed in flexibility ayitibwa Robert ali mu kubuuza ku bugonvu buno kiki ekyetagisa mu kugondezebwa kw'omuntu kakati flexibility eba ku bintu bibiri oba bisatu ekisooka joint zo zitambula kyenkana ki kati mu ggumba kati nga lino erya wano mu kiwato mu hip liri ball and socket litambula bwe bw'omuntu bwa gazi y'amagulu ge n'agagazi yabwati okugulu kutambula okubaako wekukoma ekyo kimu nti amagumba go joints zo zitambula zitya ekyokubiri kiva ku buwanvu bw'ebinywa
nti ebinywa byo biwanvu kyenkana waliwo abantu abamu nga bakikulanga ebinywa bimpi waliwo ate omulala nga ebinywa biwanvu nnyo abantu bolabanga alendebala nnyo kati omuntu olina kubeera ng'oli mu makkatikkati joints tezirebeera nnyo aye n'ebinywa tebireberera nnyo ate nga si bimpi nnyo kati biba bimpi tusobola okulwakinga nabyo nebikola ki ebiwanvu wamu noyongera kati kiringa ogaa nti abatasinga ga njagala kuba wano 8 naye ng'akola bwati naye bwabeera mu training okumala ebbanga eriwerako ogenda okulaba nga yeeyongeddeko so ebinywa bikyuka be bano abawanika teke n'agira ati kakati alizanga nyinza okutuuka onebeera nga bulungi nnyo abange tekirina buzibu ekitegeera just olina kubeera under proper training and proper guidance abantu abasinga ekibalemesa kukola bintu nga talina amugaidinga so akola ensobi n'agikola ebbanga ppanvu nnyo nebange mulemaza bwezigera training ene eya bulijjo mbadde nkuba lodi omupiira nga mbadde mu kijimu kyange nyinza okugondebwamu ku mbeera omuzannyo guno gwa kituufu omuntu bw'abanga abadde alina physical exercises zakola ekisooka kya byonna nti omubiri guba tegugenda kwekangamu kati okujjako tuba tulina kutunuulirira nga bugambye nti flexibility tutandika okunoonya bw'obadde okola kino then wano obadde totuukawo kati tutereezawo tukyasobola okulaba nti ate ekyo kikuteeka mu layini y'ekintu kyoyagala okukola kati mutendeka ab'ebiti bimeka kati nze nyinza okujja njagala njege karati bwakwekuumisa bano banjagala biwedde ayinza okukusanga n'ayagala okwefunira kumbe wayiga karatiibwo n'omulaga nti toli wako anti kati ekyo nakugambye nti tuyiga art mu art eyo mubeeramu ebintu bingi waliwo omuntu gw'osanga nga ye okukwata ekigo kyekimwanguyira waliwo omulala n'omusanga nga ye okukozesa emikono gye kyekyanguwa n'omusanga nga okukozesa amagulu ge kyekyanguwa kakati mu process y'okuba nti tutraininga omuntu tukuyisa mwezi ogundi zonna kati gwe nga gwe omuntu gwa-identify nga wowulirira nti wano waliyagadde okusinga okudevelopinga oba okweyongera okuba nti wokuguka kakati bw'oba kale ng'oyita mu process y'okutrainingibwa omusomesa alaba ki ky'olinamu interest era nabanga ayongera kikugaidingamu kati skill ya self defense mwekola ki mwejjira so oli wabazze nga njagala kuyiga self defense osobola omukolera program nomanya naye lwakuba nti muligisinga omuntu ayinza okujja nakuga njagala kunsomesa self defense naye nga ne wamugamba nti kale dduka tasobola kudduka kakali tolina ng'osomesa self defense ng'omusomeseza bw'oba ozimba ennyumba osobola kussaawo omusingi kitegeera bwewaba nga waliwo amazzi osima n'oteekawo hardcore n'okugumiza bulungi then n'ozimbirako ennyumba kati ziri exercises ezisooka yadde ojja ng'osabye nti oyagala self defense dduka naye ate nze nsooka nekuteekaprogramu endala tusobole okufuna kwe tunaazimbira nga tuli mu kumaliriza njagadde kabeere kiiya nnyo muzannyo guno kuba tekavuddeyo discipline muzannyo guno gwemaze okuguyiga biki bikugira kukola ki ate era ddi lw'okozesa sikiruzizo ddi lw'okkirizibwa katumalirizaako mu sekendi ozanga 3 kakati tuemphasizinga nnyo ekintu ky'okubeera nti ba athletes baffe oba karatekas tebagetting into altercations oba ebintu by'okukayanakayanya n'okusika omuguwa n'okubeera nti balwanagana mu community kakati ekintu ekyo olw'okuba nti tukikkaatiriza nnyo naye ate tulina one of the principles oba gye twandise nga one of the philosophies ze tutrainingirako egamba nti newankubadde tokkirizibwa kuteeka balala wansi naye ate nawe tokkiriza kuteeka wansi kati basically karati kyetukusomesa is balance tukusomesa okubeera nti osobola okudisandinga nomanya nti kino kirungi kino kikyamu naye ate bw'obeera mu situation whereby nti waliwo ekibi ekigenda mu maaso okkirizibwa okuba nti ate obutaakiriza embeera okulaba nti ate tekikola ki wakati tojja kusanga omukazi bamusiseko akasawo ate oli adduka adda mu direction yo ebyenkwatako olina okutaasa oluusi bwekiba nga kyetagisiza naye ate waliwo weolina okusoma embeera nomanya nti eno embeera ate ngenda kugyescalatinga esukke weolina okukoma ate n'opulinga kubanga oluusi oli bayinza okuba bamubbyeko ensawo naye ate mu kifo ky'omugamba nti oba tugezeeko okukwata omubbi oyinza omugamba nti ekyo kivemu kubanga oyinza omugamba nti genda okwate oba ne mwagala okugenda okukwata ng'ate mugenda kugwambuzibwa
nga waliyo ekikosi ky'abantu bangi kitegeera so self defense teri about the exchange of punches and kicks yokka mulimu n'okudetectinga kitegeera it is a process you osobola okulaba no detectinga then you analyze the situation then you either engage bwoba engage then you disarm okay then after you disarm then nola ati embeera ekoze ki ekkakkana kuba oyinza okugamba nti you want to engage and you fail to disarm then you escalate okay. So katugezako nnyo okulaba nti omuyizi omuyigiriza okuba nti akola decision ennungi naye nga tusinziira ku balance manya ekituufu manya ekikyamu manya wawe olina okuyamba ne wawe olina okuba nti otaakiriza ati oliyandabaddamu naye omuzannyo ogwo abantu gye tugujjamu bonna bonna ababeera busajja potebo n'obukyala buba potebo fano nga tulya ne tukuta emmere ate ojja kubeera surprised omusajja abeerira emmere yaabwe naye engeri gyeri nti it's an all round training process tukwatamu aspects nyingi tetukusomesa busomesa n'ebitebera kati nga nutrition tubigendamu tukuyigiriza how to diet nomanya kyekituufu kyenina okulya kikyesiina kulya kwega bw'oba otekinze on someone on a program omuadvisinga ne mu bintu ebyenjawulo kitegeera so kivula nti omaliriza omuntu omulaye nejjukira nti kuliko ne aspect ya exercises so exercises zisala omubiri ne zigugumiza ne zigutereza then augmenting with the nutrition and other programs of healthy living. Okay, pozi kati ngoyinayo akatalekeka ne goyinza okubango tumirako tuberenga tukwerekeza ntubayoko ko kubyemizannyo wabase abase nobaga twalina kubongeke ne kali tuteredde omaba bulopira gwo kusande ekimeza kati baba bakyaga batambula ne bateredde batisi wabamaniyo era bagera kujja mu kirasi okay kati mpozi njagala osooka okwebaza aba Dream TV kubeera nti batuwadde omukisa guno tuba tusobodde okuba nga tujja ne twogera okutangaza ku muzannyo gwa karate especially gojukai karate programs zino zirunninga at different levels mu masomero paka tulina programs ezigenda mu secondary schools tuka wansi mu primary schools secondary school ne mu nursery schools twagala ba athletes tubategeke mu buli bukyali bagende okukula batuke mu level mu myaka egicompeting nga tulina a class of athletes nga bali to the standard so twebaza aba Dream TV okuba nti mutuwadde omukisa guno kyetumanyi nti abazadde bangi babaddeyo nga bayinza okuba baleete bamanyi naye kakati basobola okuba nti basobola okututuukako tulina presence online osobola otunoonya ku Kampala Kids Karate Facebook osobola otunoonya ku Gojukai Karate UKGA the Uganda Karate Gojukai Association Facebook wetuli Makerere University Gojukai kweri tulinako ndooza neya Luzira SS nayo page kweri Kinaawa Kulumba Bombo Valley View zona clubs naye zikati tugenda tukola presence online so that omuntu yonna waali asobola okugamba nti njagala kulaba abantu zilizo yogedde basearchinga wa bagenda no you can search on Facebook okay naye searching kati maybe like Google yoga Uganda Karate Gojukai iro jja kulaba ire bifaananyi byange maybe ojja biraba wansi ne wayo namba z'essimu singa mba njagala kuba okubika simu tugerezeganye tumanye era ko ziri ku Facebook naye kanjibwawe basobola okuba nti abagadde basobola abatukidde wa sense eri 07 03 14 74 49 kakati eyo namba omukozi nyinza okugiddamu omulundi gumu 07 03 14 74 49 eyo namba kati eri ku WhatsApp omuntu asobola okuntuka ku WhatsApp lwakuba yadde yafunyemuko obuzibu naye naddenze okulaba nti nfuna gunika ngenda kugizaako wabadde ngamba nyinza okufuna enamba y'omwami oyo wa karati so ye namba yange gimuddiremu gumu 0703 14 74 49 0703 14 74 awo nabadde alina kyateekako naye kansomeko kati nenya akasooka agambye additions though karate is a sport but originally from its birth
place of Okinawa Island, Japan. Karate is tool for self-defense against diseases, e.g. diabetes, cancer, etc. through washoku karate health feeding exercise. Bingi kati nabalagera ko abakugube kudeta wiza kutomala kwa karate yenna singa tunaba tufunye ebyo chance maybe omundu balera namna tukostinga tuyinza okwongera okulambulula kati engeri yetiri ntwale tuyita mu kufunze fo ne karate program abade sense amwita sense Moses ini wankuluku oyo sense Moses kiwanuka munna actually mu bifaananyi mubadde mulwani nga wabadde munaye babadde yo ku grading ye y'abaana abato gye mwajinade tukweyanziza sense yono sense era ngo tugoberede sense oyo senpai Michael Oza anyambako mu dojo ye Makere abato naye student wange tubeyanza tujja kwongera okubanga tugoberera ebintu binene okuba karate ndowooza bata nakubanga agenda nnyo ku maaso ne mu matu g'abantu ne batumwagala gye naye tubeerenga tumwerekereza kati tujja kwongera okuba tukunoonyako sensei onasimanga ekyogera kati ndi mu karate ambukadde asaka tubeerenga tukuonako kati nyo omuwagizi wa seno sense tujja kubanga tumweyongeza olunaku lwonna tukweyanziza nnyo ssebo fonna okasooka tubeerenga tumalirizaako kwono omuwagizi wa seno wefoti agambye bakoze kirasi era erizwa ssaawa 10:15 kirasi ng'etuula kati kirasi ebadde egamba kakati Aseno ku Kaisedo tuyimiridde tutya obuzibu bwa Kaisedo boleko omugaga wa Chelsea ayino ne Brighton yabitegedde ne bagamba nga temwena miliyoni 10 sewulira muntu ayogera ku Kaisedo ate mwantu bwe batyo bayogera ne kuchuchulera ne bagenda bamuseera Chelsea bukadde bwali nsavu mu butano kati bwe bagamba Kaisedo era ayinza okugwera mu bukadde nga 8 Okay, everyone abadde gensembya gentlemen, thank you so much for the program. Okay, abadde sensei Moses. Kalizo tulina ba sensei abagoberera show ya okitegedde nga kuyiga karate no